byonna mubikole naye kamera ne bwe zinaavaako mu record oba mu history oba mu mind tebirigwawo. Tetuli basanyufu ne gavumenti olw'ebikolwa ebikolebwa amagye, era kyanaku nnyo okuwulira nti media kati wano nze nga mbanyonyola ebintu bingi nnyo naye ndowooza oba bannayuganda mweteekamu. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Mukulikeyo mu weekend olunaku olwaleero leero Monday ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga tugusiibula era ndowooza tusigazayo olunaku lumu lwokka olw'enkya omwezi okuba nga gugwako. Ndowooza tuli mu nnaku nga 185 kasookedde omwaka gutandika 185 wasigadde ennaku 181 zigatte ennaku 365 mukaaga bwe watyo ndowooza. So olunaku olwaleero ngenda kukola nzeka naye nga ngenda singa tugenda kutunuulira ebyo ebiriwo ebitambula by'omanyi ne by'otategeera naye nga at least konti tujja twagala ffe kuyingira munda tulabe lwaki bakola ebintu ebyo ate nga obaolyawo twandirowoozeza nti gavumenti eriwo kati saawa ya leero mugole naye kati ono omugole gwe tulina bw'anaawangaala okumala omwaka Uganda neeba eriwa buli muntu ajja kubeera mukomera. So olunaku olwaleero ffe nga NTV bebadde eyamba okutuusa eddoboozi lyaffe eri buli wamu ne agenda zaffe ez'okusomesa abaana. Tetuli basanyufu ne gavumenti olw'ebikolwa ebikolebwa amagye, era kyanaku nnyo okuwulira nti media kati wano nze nga mbanyonyola ebintu bingi nnyo naye ndowooza oba bannayuganda mweteekamu mulina ekintu kyemweteekamu nga tekitegeereka oba nga kyakiralu nti bannayuganda beerabira mangu, beerabira bwe baweerabira lwaki ojjukira eby'omu buto just kukola ki nti abantu abasinga obungi baze nga babanyumiza nti mu biseera by'obote ndowooza kati mwakitegeddeko nti baamiini b'obote tebalina kintu kye baakola. Olaba media baaziggyeko mu nsi erimu ekitangaala bwe kiti, erimu amasimu, erimu network ya buli kika, erimu population nyingi nti omuntu ne bwafiira at least ne bwaba afiiridde nga Entebbe olugambo lusobola okutambula mpaka ne lutuuka n'Embarara naye era olaba nti balwana okulaba nti TV ezo tezibaawo. Kati gwe weebuuze abantu abaafiire Luweero okyakkiririza mu bigambo bya gavumenti ebyokubanga ekugamba nti waafe 50,000 bokka. So leero okugjako amawulire g'NTV ensi yonna yeewuunyiza naye ekyo ab'NTV abakozi mwenna ekyo tekibasuula oba okubafuula abanafu kubanga wetukulidde tuze nga tusoma ku bintu ebyabazira nolwa nti Muteesa yakolanga kino ngundi ebiseera ebisinga nze mbanyonyola ne mbagamba nti alieni zino zaaleetawo system ez'okutubuzaabuza. Abazungu balina ebintu bye bakola. Queen wa Bungereza bwe yafa twawulira nti Queen okuteekateeka essanduuku ye bagitandika mu gy'ekinaana naye nga tebamanyi lunaku lwalifa nti beeteekateeka okuteekateeka amaziika ge training baazikola mu mwaka gwa 2000 omuti gwe babajjamu essanduuku baagubajja mu myaka gya 8 ndowooza
sawa ya leero omuntu aliwo wakaita emyaka nga 4 n'okusoba naye Queen yafa 2022 kati baba yafa 2022 nga bategeka amaziika ge mu myaka 3 emabega kitegeeza nti Africa mulina okubaako ebintu bye mwerekereza bye mulina okutambulira zino zo social media bino ebintu bye mukola nga tebibagasa mbusimanyi baleeta church ekereziya biki ebyo bibimu ku bintu ebitutadde mu mbeera bweti okubanga government esobola otunyooma n'okutukolako effujo erituuka mweno level kankuwa ekyokulabirako bw'otunuulira ebiseera by'abakaabaleega baatabaaranga nga waliwo omuzungu ng'omuzungu ne bwakutta era abantu bangi abaafa abamanyikako be baali abatono omuzungu n'akomawo n'abalimba nti abantu abo bafudde mbo be bajulizi be Namugongo abantu abo abaafiire Namugongo tebaafiirira ddiini baafa kugoba wano magulu meeru baafa kutondawo eddembe ly'obuntu naye ekikolimo ekibi ne bakisiba ku Bwakabaka bwa Buganda mbu Mwanga ye yabatta okitegeera oba yali Mwanga oba yali ani nti naye ye yabatta Kabaka wa Buganda so ne babakulizaamu eyo endowooza nga bw'olaba nti gavumenti wano buli kyekola ezenga enyumya nti tukoze nnyo soma twarwanyisa Obote kati be mwarwanyisa Obote nga bye byakomyewo sawa ya leero kyannaku nnyo okuwulira nti amagye go gennyini ge gakola effujo ku bantu juzi twabadde wano nemba wa experiment nembagamba nti President Museveni asasulwa emitwalo $1,000 za milioni 3.7 naye MP we afuna milioni 4 ti Museveni yakizuula nti ba MP bokka be baali omudumu omunene okusobola okuleetera abantu okwekalakasa era ne beeyongeza ba MP ne beeyongeza ne batuuka mu bukadde 100 tasobola kubagambako kubanga mwayitira okukola byayagala nti MP tasobola kwegugunga MP tasobola kola nga abe Kenya MP wa wano tasobola kola nga abazira betuze nga tuwulira nti nze nabagambirawo nti mu biseera ebyokuseka omuntu olina okuseka ng'otuuse ku time eseka bw'oseka nga tolina kuseka bakuyita mulalu naye bw'oseka ng'olina okuseka bamanya nti onyumirwa mu bufunze nze nali mbagamba nti bwe mubanga temwerwanye oba Kyagulanyi yakiyita atya kwebeereramu mu time ey'okwebeereramu mujja kukaaba nnyo kati saawa ya leero tujja tuuka ekiseera nga ne bw'olabika obubi kikukwasa oluusi ne bw'obanga oze nga tonaabye kikukwasa kati tunuulira kankuteera vidiyo eno otunuulira abakyala be bakwatiddeawo Ajati be yabadde ayogera embeera bwetyo weeri wano ku kanso sisobola balesa abasibe ne babateeka mu ofiisi zaffe mbukooti ejjudde tebalina we babateeka sisobola bikkirize tebigenda kukola bagambye emisango erako weebuuza omukyala gwe baadde boogerako amaze ennaku nnyanga yakazaala poliisi ennaku zino eyisa ebikwekweto buli ddakiika naye ne bobabuuza abantu musiba baaki tebalina na nsonga gye bakuwa buli lunaku owulira nti mu buli wiiki tukuteyo abavubuka 200 tukuteyo abavubuka 200 kyokka ate bwe muda mu mawulire ne mutufera mbu muleeta nkulaakulana enkulaakulana munaazireeta mutya nga abantu bali mu makomera njagala abaddugavu muddemu mujjukira abazira bammwe bano bagundi ba Isaac Newton be musoma nti babaleetera gravity abo tebabangako na science bajjawo muddugavu ne basaawo omuzungu ate embeera gye tulimu oba ebiseera bye tulimu ebyo byasomebwanga ng'okyali mwana muto eyo condition ey'okusoma kubaza Isaac Newton eyo jimu y'abaana bato nga boga nti saawa ya buli muntu kununa sweet omuntu anuna sweet n'atagambwako nange nsobola omununa n'omuntu ow'emyaka 6 mununa sweet naye ate basigala bakusekerera kubanga sweet akoma mu myaka 10 kudda wansi yeyo geji gye batavuma gye batawogerako gye batageya mu kununa sweet nti abaddugavu mulekenga kusinzanga King Martin Luther eyafiiririra eddembe ly'obuntu nga America etabuse okwetoloola ensi yonna ba Nelson Mandela tebalina kye baakola
genda osome ku ono Martin Luther King y'omu ku bantu abakola resistance naffe essaawa ya leero gye tukyeyagaliramu. Ba Lumumba okugoba aba Belgium e Congo yafiirwa obulamu. Okitegeera gwe weebuuze wano ebyafaayo bya wano nga tebabyogerako. Kyogamba wano Lumumba we yakolera history wano tewaliwo byafaayo. Olabawo ekigo prison y'ekigo kyali kigo ky'abanaani. Bakuŋŋanyanga emmere bakwatanga wano e Makerere. Makerere gano amasomero agali mu Makerere gono oba amayumba gali munda mu university amakadde gali mayumba g'aba Royal Governor ba Royal Rembrandt ababaka ba Queen. We wali n'olubiri lwa kabaka awo oba enyumba ya kabaka oba yali amuteesa we bagira abadugavu mu 1914 ne babatwala ekisoro ne babatwala ekasese ne babatwala emutukura ne babatwala ebusiya okusala ensalo. Bajanga wana abadugavu ababeranga wano batwalanga abanyoro abaganda abatooro n'abasoga nga babakwata ne babatwala eyo ne babagamba kati gwe mwe mugenda kubeeranga wano ffe nga tubeera kugamba bwe bakozesanga nga bakanyama baabwe. Omudugavu ne bamujyawo ne bamutwala eri nga we bakoma we bateeka ensalo era okwawulamu ensalo nti maapu ya Uganda eyita wano ne wano bakozesanga baddu naye amaanyi gonna ge bakozesa abadugavu mu kwerwanako tebiri mu history. Ne bonoonya mu Buganda ne bonoonya mu Bunyoro mu Busoga tolisangayo. Kati osanga omuntu asomya alina university n'omubuuza boda y'ekisoro yayawulwa ddi oba kisoro yavaawa okwegatta ku Uganda oba kusembera eno okuba mu Uganda ng'ate abafumbira boogera Lunyarwanda oba olulimi olwefaananyiriza Olunyarwanda. Wajja kugamba nti President Museveni yeyagatta kisoro yeyagijja ku Rwanda. Kisoro yavaawo 1914 okwegatta ku Uganda era mu kwegatta ne batakoma okwo batanga abantu naye era mu history byavaayo. Tunulira gundi King Leopard yata abakongo 3,100,000 naye era byamanyika. Kati saawa ya leero nalabyeko nga bagamba bamudigiza Yagadeni TV. Mwe mulowooza nti Yagadeni TV kyokka ekyo mbu kye yakoze gwe tekisobola kutuukako. Empologoma bweriye enkoko yooli toseka mbwezizo olw'okuba olunda enkoko mbwe olw'okuba ezizo teyazirabye mbwe nazo tesobola zirya. Okitegeera saawa ya leero waliwo oba kino nkinyonyola ntya nti ebintu byonna ebiriwo byefaananyiriza interview gye nasembeyo okukolera eya Saddam Hussein nti mutabani wa Saddam Hussein ye bwe yalabanga kitaawe mu G9 ng'ali mu buyinza yalowoozanga nti ensi terikyuka. Naye bw'aba yalowooza ensi terikyuka muddeyo mutunulire video ya Anita Amongo nga bwe yayogeranga mu palamenti ng'aduula nti nze just mbadde nninze bulinzi namba ngiise naayise etteeka ly'emmwanyi n'avuma obwakabaka bwa Buganda n'ayogera ng'omuntu kati wuyo amagulu galinga agapikiddwamu omuka naye mbwakaaba asaba buyambi. Naye bwe yali mu ntebe yeerabira nti essaawa yonna gisobola okuwunya n'atuuka ekiseera nga takyasobola nakwetuusako ddwaliro. Saawa yali ali mu kulaajanira Museveni amusonyiwe amukkiriza amutwale bamujanjabire ebukedde mu ddwaliro lye baagaanye avundiraawo nti inakyo sense. Kati kambabuulire omulamu ogwa leero nti saawa zino bye bali mu kukola byonna amagye ge gakola za treatinga nalabyeko ng'agamba mbu bw'aba yagala bwe tubanga twagala Lukwago afulume kabaka wa Buganda yalina okumusonyiwa. Kakati kyekino kyenjagala mutegeere nti ebintu byonna bye bakola babikola mu bukyamu. Ekisooka mu byonna okukola treat n'ogamba nti kabaka akusabe kabaka lawyer kabaka mulamuzi kabaka akola mu human rights oba just ogezaako kulaba nga okuryetingawo olutalo lw'otaasobole oba lw'olaba nti osobola. Ekirala ekyokubiri eno video ya mukulu akulira UCC singa okugjako NTV kwabadde mu mateeka
ndiragide UCC nebanga ye yajijeeko kwanga ne director wa UCC oba akulira ebyempiriziganya ebya network mu Uganda ye mwenyina avana kukola video ku machakuno n'agamba nze NTV bajijeeko nga simanyi era tebana kumpandikira baruwa kitegeeza nti buli kintu kyonna kye bakola kimenya mateeka so mu kukikola nakolako video wano mu January ne mbabuuza nga twakava mu kalulu ne mbagamba nti mu 2027 Uganda ejja kuba eri free era nze ngenda kukubulirako naawe gundi zenzize nga ngezaako okukola osobola okutegeera research zenze nga nkola nga in case nga Kyagulanyi yarangirirwa ku bululu bw'obutuufu kwanga nabadde ntunulira kana akabadde karangara kambagambe kino mu bintu byotalikolanga gwe wenna ayagala okwesimbawo teweesimbangawo nga waliwo mubaka afudde simanyi ekyo mwali mu kino otinze mu bintu byotakolanga teweesimbangawo nga waliwo mubaka afudde oba asuuliddwa mbukati muddemu at least bwesimbawo nga kabona aka president awo emivuyo giba mitono naye kali batta n'okusinga nga bw'okwata omuntu n'omuteeka wali emisana n'omutta omanyi kye bakoze abaana beekarangara basinga babavuze nga babasuula mu nnyanja era mu myezi 8 mu maaso bajatandika kufuna emirambo nga giri mu ngoyi za NUP abaana bava wana abamu bazadde balowooza nti kati abamu babatute mu makomera abamu babasudde mu mazzi bade bavuga ku maato olubatuusa wakati nga babagamba kati tubatadde mufulume muve mu lyato mugende bafudde n'ezo ripooti zonna bo balowooza nti okukikola awatali mawulire nti enensi terina maaso malala gasobola kulaba kakati nabadde ndi kumbaza olunaku olw'ejjo ndina ekigambo kye nabagambako oba interview gye twakola mu maaso eyo ne mbagamba nti amagye oba gavumenti bw'eba enoonya omuntu njagala mupulize bulungi gavumenti bw'eba enoonya omuntu bw'omutereka n'ekuteekako omusango nga bw'olaba gwe bawaayiriza ku lukwago oba gwe batadde ku lukwago nti yamanya nti baali bagenda kuwamba mbo n'atakola ki n'atayogera eri gavumenti kakati ekibuuzo kiri nti in case nga gavumenti evuddeko nti tugambe nti gavumenti esobola okukwata abaana baani ku treaty zakola byakoze byayogedde nti olwo gavumenti bwe beevuddeko mbu n'abaana be babakwate babavunaane mbu olw'okuba kitaawe yabikola so ebintu ebimu mubikole nga mulina mu common sense n'okumanya nti muli bantu temuli bisoro kitegeera nti ojja kukola ekintu mu maaso eyo kifuuke nga mutabani wa Gaddafi yatta eyali akulira akabinja k'aba Hezbollah oba baali baki bali mu side zeyo Syria naye bwe yatta omuvubuka oba eyali komanda waabwe mutabani we bamuwamba bamusibye emyaka almost abadde amaze emyaka 15 mukomera era olwavudde mukomera bwe pa yafulumye ebweru nga bamuttirawo nti byonna mubikole naye kamera ne bwe zinaavaako mu record oba mu history oba mu mind tebirigwawo kati wano gavumenti bw'eba enoonya omuntu n'omukweka ekuvunaana era njagala mujjukire mwe ba state police nga bwe muvunaana abantu nammwe mukimanyi nti tebalina misango mulina abalala be mugenda okuvunaana essaawa yonna lwaki mbagamba bwe ntyo nabagamba nti gye bujja mu maaso eyo amagye gajja kubanga ganoonya we geekweka nga tegalabawo naye mu biseera ebyo nali naziiza enkuba mu kalulu abantu ne bansekerera nentuuka neneetamwa nembivaako naye njagala bagamba bwe nti waliwo omusajja gwe baakute FBI era
kyekimu ku bintu ebyasinze okuleetera NTV okuvaako kubanga babadde bagyekengera nti ejja bikola. Waliwo omusajja FBI gwe yakwatidde mu London yabadde alina kiro ez'enjaga ezisoba mu 105. Enjaga eyo eva Bunyangabo gye bagirimira, abaguzi bonna babadde bagigula badde bali mu Serena Hotel. Serena ino ebadde kumpi ne NTV. Enjaga eyo nanyini yo sijja mwogerako naye FBI yo yenyini ejja mwogera kubanga nabadde ndabanga ne ICC yatandise dokora file. Juzi olunaku in which je tuvudde mu emabega William Ruto yabadde mu G7. Trump ya signing endagaano ne president wa Iran oba ne gwanga lya Iran. Naye mu G7 Trump yagambye bwe babadde jukira njagala ojukire nti South Sudan bali mu kulonda bagenda mu kulonda akalulu. Kati ajukira Trump yataddeko sanction mu bayeekera n'abali mu government. Ne mu kuteekako sanction zaalumiddemu n'abamu abali wano e Uganda abamu kuba amagye. Kakati bwe twabadde mujukira kyatuka ku Besigye nga bwe bakwatira Besigye mu Kenya, waliwo jeno wa wano gwe bagenda okukwatira mu Kenya. Ekyo nze nkubuulidde olunaku olwaleero gwe kiweemu akadde katono mu myezi ng'egi 2. Tujja sigalira kusoma history ngeza Anita Among ogamba nti abadde tagambwako abadde tayogerwako. Kati kankubuulire kino olunaku olwejjo FBI ya treatinze kubanga yakutte omu ku bakungu wano ate omusajja oyo yabadde na Munyarwanda bamukute nga atise enjaga ebalirirwamu obuwumbi 58 mu nsimbi eza $. FBI olwamaze omukwata neryoka emunyiga. Omanyi gwe yayogedde FBI ejja mukubuulira naye nga gwe yayogedde y'omu ku befudde ekitalo wano e Uganda. So mu kumwogerako FBI report yagisindise mu White House era nze nabagambe nti mutabani wa Gaddafi wa Saddam Hussein bwatyo bwe yatandika yafuka nga bworaba Seeka Mubajje nti abasiraamu badde eri ne baweebula abakatuliki n'atabagambako. Ne omusiraamu n'ava eri n'agamba mbu emmere ya Christmas Stan emmere ya Christmas giwembwa emmere akulira abasiraamu mu Uganda n'atayogera. Kati ne kino bwe kigenda okuba nti omwana bwe yakolanga ebintu Saddam Hussein n'atayogera nga bamulaba naddamu n'akola ebintu ebikwata ku bagwira. President Museveni bwe bayogera ku Kenya, President Museveni yavayo ne yeetonda ne baddamu ne boogera lunaku lumu baaliko eyo embaale Jerusalem Sale n'avayo ne yeetonda n'agamba afeeza empisa si zaffe nti oba omwana nange era mu butuufu nali sikikkiriza nga ngamba kyana wa president tasobola kukola ekyo naye nti kyajja nga kimmerutinga kimera nga kivampinga. Omanyi ebintu ebiri vamp bye bimera n'ettaka nti otema omuti ate ne gumera nnyo oba n'osaawa awantu ne waddawo omuddo mungi okitegeera kivampinga. Kati ebintu ebyo mu kujanga bikula ne gufuuka omuze. Ne mutabani wa Saddam Hussein bwe kyali kyajanga kikura nga alaba omukolo n'akwana omuntu oba akwagadde oba omwagala oba tomwagala ng'amala okulepinga muwalawo n'amala n'amutta okitegeera. Kakati mmwe mulowooza nti eriyo be nabadde ndabanga bagamba mbu Kyagulanyi simanyi yatuuka eyo mu America ne yeekweka eyo. Munange Kyagulanyi okubeera mu komera at least yabeera mu America n'abanga ali safe. Abasinga obungi olw'okuba mulowooza nti Kyagulanyi buli kintu ky'anaakola agenda kikola mu mawulire. Si bwe kiri. Enteeseganya zaaliko kiringa okubanga mumaze okugala amakubo gonna eba emiryango gyonna egy'akeedi omubbi n'ayingira mu akeedi nabba n'akola buli kimu nga kamera zimulaba nga mumutegedde wansi. Gw'osooka n'omuleka n'akola byakola
Kyagulanyi singa ayogera oba oliawo NTV teyandigaliddwa kati mukusirika kwe ate kwayambyeko ye okitegeera naye gwe tolowooza leka kuva eri ng'oli tiktok oba oli bloga n'olowooza nti Kyagulanyi taana kyasobola kukola yagwamu. Entalo ziri bbiri. Kankuwa ekyokulabirako Kyagulanyi bwe yali asirise nga anaatera okukomawo yagamba nti President Museveni teyalwana yagenda yabeeranga mu Switzerland ne mu Geneva eyo nga agezaako okukomerawo mu media naye n'akizuula nga bayinza okukola ki okumutuusaako obulabe. America negamba sooka obeereko wano ffe kati tusooke tukole ki kati ate waliwo enjaga gye baakutte jjo mu Bungereza kati eyo enjaga yeyinza okuvaako okuseka kubanga okuseka kiri mu butonde n'ekisinziro osekeddewa okitegeera. So lwaki mbanyonyodde bino nti ebintu bino bye bali mu kukola wano tebirina we byongera Uganda era ngenda bagamba bino ebigambo nti we tunaatuukira mu Desemba Uganda bajja kuba bagirankinga ng'ensi ekyasinze obwavu n'ensi ekyasinze okubaamu ekiwamba abantu n'okutulugunya abantu nga yekwata kisooka Burundi yebadde ekutte ekisooka naye we tunaatuukira mu Desemba Burundi tujja kuba tugijjeeyo nga tugiwangudde mu kuba abaavu n'okubanga tetulina bye tukola okitegeera. Kakati ekisooka mu byonna weewaawo omanyi wano gavumenti erina ekintu kye yakola nti omuntu asobola n'okubba essimu ng'oludde mu Kampala okumala emyaka egi naye olw'okuba nti wandyagadde ogende owaaba ofune obwenkanya ekisooka ojjatuuka mu kooti ng'omulamuzi byakunyonnyola ye ayagala omusinze nga Katonda. Abantu abasinga obungi tebakozesa mateeka oba bafiirwa Uganda yemu ku nsi ezikyasinze okuba ne bannansi abafiirwa ebintu byabwe awatali kwogera. Bw'otunuulira abantu abasinga okuwaaba emisango mu mapoliisi gonna omuntu awaaba omusango ne gubeeraawo kyokka nga poliisi ejjuddeko ba detective abayitirivu ba CID abasirikale abantu ne bakunnyonnyola twice za trillion 10 zagenze mu security naye nga sente ezo zonna bongera kunyunyuta bunyunyusi otwalayo omusango ne bwe bwanga osonyiye omuntu bagamba sasula poliisi kubanga weebiri. So ebyo ebintu ebiriwo tusaba nnyo obanze nganze nandisabye nti gavumenti yeekube mutoki n'amagye. President Museveni mu kufugako okuwangaalawo okwo at least osobodde okufugisa obwongo nti omuntu ne bwe bamubba ne bwe bakola ki nti at least ko nti mulimu ebizenga bikyuka yali tetufuna bwenkanya Uganda terina weeyongera naye akantu katono kagenda baviirako okusebengera osange nga obudde bwe mwandirowoozeza okutuula nga tebukyaliwo okutuula okwetonda. Mwatunule ojjukirako gavumenti ye Sri Lanka munange emisolo gyayitirira egya KCCA emisolo bwe gyamala okuyitirira omwana ne bakwata ebintu bye nga KCCA bwekola neyeekumamu omuliro n'afa neyeeyokya nga bwe mwarabanga mu COVID abayeeyokyanga e Masaka eyo. Mu kumala okweyokya abantu ne beegugunga. Pulezidenti yagenda okujjukira ku bbanga lyali yamazeewo lya myaka 29 n'amaanyi ge yali ayolesezza just omuntu ogwo. Pulezidenti yagenda okujjukira okudduka mu ddwaliro ekkulu nga Mulago bw'ogira bukulaba omuvubuka ng'amaze okufa. Nange yagenda okuddamu okwetonda ogamba kale katukyuse amateeka nga tebikyasoboka. Yalinyako erokopita kekamuyamba n'afuluma eggwanga. So ebintu bino bye bakola oba ebiri mu Uganda ekisooka mu byonna biswaza. Ekyokubiri embeera eriwo terina kyeyongera ku Uganda
tuddabuzi mabega kubanga kati bajja tuuka ekiseera nga ne bawulira nti oli muna Uganda nga kireetawo omuntu okwekengera oba okulaba nga staan kitegeera. So awo wengenda okubuuliza abantu nti gavumenti kiki kyetakoze mu kunyigiriza abantu buli department yonna. Can you imagine n'owulira ebitongole by'ebyobufuzi ebitalina mu registrar kati n'owulira omulamuzi gagamba ffe Uganda tutambulira ku mateeka nga waliwo n'ebibiina ebitali registered nga byebikora. Kyokka wano omuntu n'awandiisa oba n'atandikawo ka kampuni URSB neja nemuyora nga bwe nemufufuutya koti nemuvaayo nga mulega bugarubindi nemulyoka mumusalira emyaka nga 3-4 mbwakora mu bukyamu mubikole naye time esigaddeyo ya almost tekyaweza na mwaka gumu emyezi 6. Waliwo etteeka lye baali baleeta oba lye bali mu kudraftinga mbu constitution baagala bagikyuseemu mbu singa president afa vice president yagenda okuddako. Kati waliwo agenda okuwumula amagye bamu obwa vice president bagenda kola lishafu singa etteeka bamala oddiisa. Naye mbagambye nti America tetudde kyenyuza okubagamba ebiseera ebisinga kati n'abantu be baaliisa enguzi omanyi n'abaserikale bano oba abakozi bonna abali mu bitongole bya gavumenti ne bwali enguzi waliwo watuuka ekiseera n'agamba naye n'enguzi eyinza oleeta obuzibu. So mu kalulu gavumenti yagenda nekwata like Bungereza ne bagiwa share, France ne bagiwa share, ne bakwata America ne gundi ani Bungereza ne yogera ne America ne banga focus ne bagiteeka eno n'ekyo tekyalobera kuleetawo okusigala nga bamonitalinga. Sawa ya leero Bungereza erina ekizibu ky'ebbugumu, Europe erina ekizibu ky'ebbugumu nabadde ndabaawo mu Germany baleese n'emmotoka nga bino ebimotoka ebikuba tear gas era ngenda kuterakawo video baleese emmotoka nga bino ebikuba tear gas ne batandika okufuuyira abantu ng'abafuuyira ebimera at least bakubeko kyekiri kye nali mbagamba nti omusana ogwaka Bungereza oba mu ddungu gwe gumu n'oguli wano gwe gumu n'oguli Bungereza naye ffe tulina offer za mirundi egi tulina emiga egyo giyambako okunafuya ebbugumu oba amaanyi agali mu musana emiti ne gisengeja ne gitematema mu atoms omusana gugenda okutuuka oba eryandibadde ebbugumu lituuka nga linyogoga. Bungereza kye bakola ne mu Germany ne France tebali mu kukuba amazzi mu bbanga gasobola okulyetenga oka oxygen n'akawewo empewo ejenge etegenda otuuka mu bantu ng'enyogoga naye ng'ebbugumu lyeyongedde okuba ery'amaanyi. So Bungereza naye genda tuuka yeefuule bulijjo tugamba nti omuzungu muli wankwe teyeesigika. Ndowooza gavumenti ya Uganda okusinziira byakaanya naye okukola nga tegambwako bwegenda okizuula nti Abangereza nabo bagenda tuuka beefuule. Era nkugambye nti ICC yatandise okukola fayiro era omuntu akiikirira omukyala akiikirira gavumenti ya Uganda mu ICC bwe banaaba abagezi ababbireko ababuulire kye batandise okukola. ICC yatandise okukola fayiro ku ddembe ly'obuntu eriri mu Uganda erinyigirizibwa. So tusaba eno Uganda oba Africa bajjajjaffe bawangaddewo emyaka egisoba mu buwumbi n'obuwumbi oba mu mitwalo n'emitwalo oba mu miliyoni n'emiliyoni naye mu bbanga tono bwe riti abantu tebalina mirembe yadde. So bamusigale nga musaba kusigala nga muli balamu naye katulinde tulabe ekigenda okubeera naddala wane Uganda okutandika n'omwezi guno ogujja tulinde America kamera egenda ziteekawa awo tulinde tulabe FBI egenda kikola etya era mawulire kyagagenda okuva e Bulaaya kugambye nti enjaga eno
yabadde erimibwa mu district y'e Bunyangabo waliyo square kilometer nga 5 nga zirimu njaga ya mukuru naye FBI yagikutte oba kitegeera FBI yagikutte ng'enjaga eyo ebalirirwamu omanyi kye bayita obuwumbi 58 obwa dola. Juzi nakulazeeko wano financial ya gye twakola eyasembeyo ey'omwaka yabadde ya buwumbi 22 n'obutundu oba 8 nevaamu trillion 88 n'obuwumbi 3 trillion ne katato enjaga gye bakutte ebadde ebalirirwamu obuwumbi 58 ensimbi eza dola USD. Kati kitegeeza nti bakutte sente ze baadde bakukusa zisinga bajeti y'eggwanga emirundi 3 ne ani yagamba nti ze zino ze basolooza zokka basolooza trillion basoloza trillion 167 n'obuwumbi 10 ne banjula trillion 84 n'obutundutundu oba n'obuwumbi 3 zino ze bayanjula naye zino ze basolooza mu mwaka oguwedde kitegeeza batemamu half kubanga singa bazanjula bweziti government yali tesobola kukkiriza nti tusobola okukwata trillion oba buli department ne tugisaamu trillion bwe bazisaamu zonna wano kitegeeza nti ebyobulamu ebyenjigiriza biba bijja kuzuukuka ebyenguudo ebyaki naye basoma zino ate era ne zino ku buli 10 mu ministry zonna bagenda teekamu 40% buli ministry 60% era baddemu bagikuuma okitegeera. So Uganda terina weekulira ng'abakontrolinga sente nga be batusibye mu bwavu be batumazeeko buli kimu. So eggwanga lya ebiri mu Europe nandiyagadde at least musobole okwongera okwetegereza ebintu bino tebituuka wano nga temumanyi oba nga temulina ngeri gye musobola kusurvivinga mu kubanga bwe bimala otuuka okufa kuba kw'amaanyi. Bw'otunuulira ebiri mu Bungereza ebiri mu Germany nandisabye gavumenti bweba ministry ebigwa tebiraze focus mugiteeke wali mulabe engeri abasajja gye bali mu kustrugglinga heat y'amaanyi radiation y'amaanyi kati singa kigwa mu Uganda tunaaba tutya. Nga mbeerekereza nyongera obajukiza nti essaawa twazireese gwe wenna akola emirimu nga tegitambula ngenda kuzinyonyolerako olunaku olw'enkya naye leero mbadde nsaasirako NTV n'okuba omulanga gwaffe abantu mujjukire nti tulina ba Martin King Luther abalwananga mutunulire abazungu. Omuzungu yajjanga n'ayingira mu kirombe ekirombe saawa ya leero bagamba nti tugende tusime gorodi oba tugende awantu tujeyo obugagga. Munange saawa ya leero mugaana. Lwaki mugaana? Nti muba mutya kyokka ng'ate ebyokukola bingi nti buli muntu alina mayini nti ndina okugaggawala. Naye omuzungu yajjanga nabba gorodi mu Africa nga tamanyi nakyagenda kuzigulamu oba kukolamu nti oba kangene nti oba kangene nzibe ngene nkyakalireko musereno oba emuyenga oba emunyonyo okitegeera. Naye yabbanga ng'agamba mu maaso eyo walitangaala okitegeera. Naye ffe buli kintu kati tulinga roboti nti omuntu olinda bagambe nti genda okole. So bannayuganda mulimbye nnyo mulina nammwe okwebeereramu kubanga bajokiza olugero lwewaffe Bunyoro nti olikaliza biri nseeri nyenkya biri owaawe kitegeera. So amasawa gaagano mwongere okusaba enkyukakyuka zibeho. By the way njagadde mbagambe ne kano
naye kano nkagamba abasomera mu byalo ng'olya bibala ng'oyinza otegeera wekka. Mu mwezi guno gwe twolekedde omu ku ba first lady wano mu Africa agenda kufa, naye mu kufa okwo first lady agenda kuba ava gwe kitwale nti ava mu South Africa eyo, akitegeera waliyo first lady agenda kuwa mulwadde teyeesobola, omubiri munafu. Kati kitwale bwotyo nti ava South Africa eyo omubiri gukwoye era Africa kale egenda kubaamu ekikangabwa ekyo. Naye nga kamberekereze ngenda ku mazzi kubanga nina okubeera ku musana. Omusana guno free neyinza bwevaako naffe biba bitukwatako oba biba bitukosa. Omanyi obuzibu Uganda bwerina oba Africa nti mumurooza ekintu bwe kijja mu bazungu, omuzungu singa afuna challenge mu Africa yasigala ali safe, yeeraliikirira kintu eki wavaayo kyakulya. Naye ate omuzungu ye bwakosebwa, ate ffe tulina ebintu bingi mbu bye tweraliikirira, lwa nsonga nti buli kutegeera kwonna kuva mu bazungu. Temufuna kutegeera kwonna kuva mu ggulu, temufuna kutegeera kuva mu butonde, temufuna kutegeera kuva mu bantu bannammwe. Gavumenti n'ogamba kankuliyete ngo system eyange eŋŋanze, olinda muzungu. Kamberekereze naye nga mwongere okusabira eggwanga at least entiisa erimu n'ekikangabwa ekiwamba abantu, ekitulugunya abantu, etemu mu bantu bikome. Era bwe tubanga tusaba eggwanga ne libeera nga linaayonooneka at least lijja kuddamu lizimbibwe. Naye nga gye tulaga waliyo entiisa y'amaanyi. Mu maaso eyo waliyo olutalo era amadiini gano bajja kuwera abaseeka. Era abasiraamu mulina okwekolamu omulimu abavunaanyizibwa. Abasiraamu abamu nga baseeka kiti bajja kubanga boogera ebigambo bituuke okuvaako entalo. Juzi abakatuliki bamuwooninga, kati wuyo yavudde mu bakatuliki aze mu bwakabaka. N'owulira seeka kiti nga yeegeraageranya ku kabaka n'ayimba n'agamba nti kabaka jangu osiramuke. Kabaka abaddewo emyaka emeka? Mpaayo kabaka eyali asiramuse. Kyokka ate ng'eddiini zonna taziina nga ne bajjajjaabo kabaka zaako n'olunaku olwaleero, olunaku lwa mukaaga. Weebale nnyo weebalire ddala abagenzeeko mu lusinzizo olunaku olwaleero. Tubaagaliza birungi byereere, nammwe abanaagendayo enkya mwebale nnyo mwebalire ddala okutendereza. Naye olunaku olwaleero ejjo we twakomekeredde we tugenda okutandikira olunaku olwaleero. Bye twali tukusuubizzaako bingi bye twakonyeeko ejjo bye tutasobodde genda maaso n'okuba nga tulambulula olw'obudde. Naye olunaku olwaleero bye tugenda okutandikirako oba oliawo, naye nga tetunnaba ku byolekera ddala okulambulula, okugenda deep, okugeza tugenda otunuulira ebirooto olunaku olwaleero. Ebibuuzo bingi ebizze byebuuzibwa ku mpewo zino eno, kubanga ng'okusomesebwa okumu kwe tubadde nga tubeera nakwo era ku channel kuno kwennyini Mwalimu Matayo mwennyini gwe weyimirira wano n'otugamba nti empewo teziriwo kutusiraanya, empewo ziriwo kutuyamba mu ngeri emu oba endala. Naye ate waliwo abantu abalala oba ŋŋambe nze bendabyeko bezisiraana bezikuba ebigo. Waliwo gwe nasanga ng'atambuza bigere nga naye atambula ayanguya, ne baŋŋamba mbu empewo z'abajjajjabe zimulinye ku mutwe. Saasobola kukitegeera. Gweotugambe empewo ziri okutuyamba, ate ffe abalala betulabyeko ndaba oba zibabonyaabonya tebannazibalansinga ndowooza bulungi nnyo. Byemu ku bye tugenda otunuulira olunaku olwaleero ku channel kuno kwennyini, era atana subscribing agenda maaso n'okuba ng'osubscribinga, ng'olikinga ate era ng'osharinga obubaka butuuke ku balala. Bingi bye tubeerako, emisomo gye tubeera nagyo ku channel kuno, era kankwanirize Mwalimu Matayo osooka obuuze ku bantu. Tugenda sooka tuyitireko Europe eyo, tusooke tumaliriza akapaati ke twali tukuteko olunaku lw'eggulo, then twolekere mu mpewo n'ebirooto, okuvuunula ebirooto ebyo mu ngeri emu oba endala. Tukwaniriza. Bannayuganda mwasuze mutya? Kasubire muli bulungi? Nange gye ndi naye at least ponti sawa ya leero
era Uganda terimu mawulire gawooma kubanga otunulira abakyala be bakwatidde obwereere abaami nnaku zino gavumenti ekwata abantu abatalina misango awatali yadde ani anaagamba Kyagulanyi yabagamba mujja kiwulira nze nabagamba twayolekera atanaani kati atanaani ndoza mugiraba ennaku zino so ekyo kyandibadde awo naye kubanga mwe abaalajagalira obulamu bwetunula Uganda nga bweri mulimu ebizimbe byotayinza nakusuubira mu Uganda oba ebizibu lwaki bikadde ebipya mulimu embeera gy'oyinza obutasuubira wano e Uganda saawa ya leero naye ate ekolaga nti ate eweeri ekyaliwo ate ejja kubaawo so n'olwekyo olunaku olw'enkya sigenda kola ngenda kubeera ku Joel Ssenyonyi kubanga nyalaba bano abawaguza amateeka bagakola mu bukyamu ngeri gye bagala okwenganga Joel Ssenyonyi naye nga mu byonna olunaku olwaleero just tugenda kusomako okutegeera kubanga abantu abasinga obungi balema okutambulira mu layini ze bannatambuliramu leero tugenda mu kye bayita line okusobola okugyayo ekyo ekisobola okusika oba omuntu okweyanguyizaako mu bulamu obutasiraana kubanga nze nga bwe ngambe nti ebintu bingi ngenda kubanga nkuteereyo zino vidiyo wammanga kakibeere kisolo tubeera n'embwa abantu nabagamba mubeere nga nekapa waka tubeera n'embwa naye nga embwa buli we bateyingiza sente nga eri emmere yo bw'oba olowooza terina mugaso naye waliwo time weetuuka nga embwa erina okutaasa abamu twateyanga waka ng'embwa bwebeerawo nebogora abandi kulumbya ababbi nga tebasobola kujja naye saawa ya leero buli omu yazimba ekomera alya ekikomera mbuge maka lyekomera kubanga omuntu yenna alina okuba nga omuddugavu omuntu alina kweyisa mu ngeri ya kizungu ekyo kikyamu nnyo ddala so olunaku olwaleero bw'otunuulira ekiri e Europe nga bwe nabagamba nti sikiki yange sigyerabidde wali ndowooza nja giraga nga bwe nabagamba nti e Europe oba mu bazungu mu 2027 wajja kuvaawo good ozone layer emu ejja kuvaawo wajje ka flare kamu ka flare kiringa bw'okwata ebbaati ebbaati lino n'olikuba n'oliteekamu ekituli ng'oli abakuddemu omusumaali n'okubamu omusumaali kati mubaamu kalayini akayitamu bwe kati kawa katono kawa wekati kati akantu kano lino lyeriringa ebbaati lino lyanafuye kati mukunafuwa saawa ya leero abali e France Bungereza America n'awalala ne eggulu waggulu lijja kutandika kufuna okukankana mu musana nga eggulu lino nga mususa ayita waggulu eggulu lino tuze nga tuliraba nga likuba ng'enkuba egenda tonya lusiradu nezikuba naye saawa ya leero mu musana omungi e South Korea kati nabadde ntunulira Europe yonna okusinga amasomero bagagadde Europe kituufu amasomero agasinga obungi gonna bagagadde lwa bbugumu ne bayingira mu mazzi era saawa ya leero beach ezisinga mu Europe zezikola kati swimming pool ky'ekyobugagga swimming pool bali mu mayanja naye nga walizi beach kubanga gegaleetamu ku kawewo abantu basenguse ewaabwe baze kukampinga ku mazzi naye kati mu butuufu bwe weebuuze singa kituuka wano ku Pearl of Africa kisoboka teri kitasoboka kisoboka naye ekisooka mu byonna ebbugumu lino frey emu egenda kuvaawo zaalikeezi omuzungu akusomeseza naye zaalikeezi ne kuvaako 2 kati eyokusatu egenda kuvaako kati enjuba eri wano tubadde oba tutambula na freya 3 gwe zoyita freya ziri 3 kati eyokusatu evuddeko enjuba eri wano kati ze nga zitambula bwezi okitegeera eyokutaano eri wano kati wano mu yokutaano singa
nkebera kwali sketch zangu zimbi kati neyokutaano eno yavaako eno nevaako eza wansi eno nze tulaba zezivaako oba ezirina okuva eri omusana okutuukira zino eza wansi zezize nga zivaako lwaki ate ngaomusana guli eri waggulu anti zino bazikola mu matiriyo ŋŋaŋumu oba katonda yaziteekawo ŋŋaŋumu kati buli we ekireetera zino okuvaako kyekino obusetilayiti obubeera mu bbanga obwa gundi ono obwa erodomasiki buli we busindika amayengo gano aga sigino ge gasinze okuleeta obuzibu. Amayengo bagasindika waggulu eri oba baba bagasindika wano ku nsi mbanda banoonyereza biba wano ku nsi okusinga sigino zino ziva wansi nezambuka waggulu okugeza bino ebisowaana basinga mumanyi bya UBC naye mu Russia waliwo we bakolera China America basindika sigino mpitirivu mu ggwanga lya Russia waliyo radio eri mu myaka 5 radio station eri mu myaka 40 radio eyo teyogererwako nga bwobeera wano ne Simba oba tubeera wano ne radio ya Kabaka oba Bukedde Embutikizi nga radio eno nga bagikozesa like okola ki nga tugendayo ne twogera n'oranga n'okola buli kimu kati radio eno eri mu Russia teyogerwa wabula eriwo okukwata frequency bagiteekawo n'okuketa buli object nebanga egezezaako okufuluma mu bwengula amaloboozi agayita mu bwengula gatapingibwa kati yeebeerawo nge bakuyita okusaalisa ng'esika frequency ebeera ereekaana buleekaanyi extension nga tezikwata bulungi naye radio eyo gavumenti ya Russia yegikozesa bagikozesaako kye bayita Morse code n'ebintu ebirala naye tolisangayo music tolisangayo karango oba ekintu kyonna nti gavumenti yekikozesa okukifunamu kati wemba ne ka radio kange oba ku ssimu tekwata extension osobola ogikwata naye nga teyogera osobola ogisikira ku radio eza bulijjo ng'oli Russia naye nga teyogera tefiikinga akati ka sketch kange keekano bannaye okalaba freya zino kakati eno egenda okuvaako kati bwemala okuvaawo zino ebbiriki ekyazijjako sigino zizenga zambuka leya zino eringa bwolaba thermocline eri mu bitundu byanjawulo waliwo eri mu mazzi waliwo eri waggulu waliwo eri wano mu space eri wano mu space yeyambako okudesigninga nga bwolaba seeruzi zaffe seeruzi zaffe nti bw'ofuluma Buganda noyingira mwankole mumbarara akula lwabwe bw'ogenda e Bunyoro abanyoro bakula lwabwe tebafaanagana tuli mu ggwanga lyerimu naye particles ziringa mupiira nga bwolaba omupiira nti buli leya waliwo leya ziri okumpi nga naye nga zirina buli leya erina design gye bagiprogrammingiramu te mashini gye baprogramize okukola essimu si yemu nekola emotoka okitegeera kati nereya nazo ziri mu particles zino eza wansi nti ne bw'obeera mu Buganda n'omala emyaka 10 ng'oli mu Buganda kati nga bano Abanyarwanda aboogera ne bw'amala emyaka 5 tasobola kuzaala mwana kankuwa ekyokulabirako wano nkuwadde ekitono nti twandibadde abagenda mu America n'omalayo emyaka 5 nozaala omwana nga directly nafuukirawo omuzungu olw'okuba nti leeyo eri oba oli mu America owangaddeyo naye bw'otunulira ssaawa ya leero abaddugavu be baatwala mu buddu ne ssaawa ya leero abaana baabwe tireeya weeri ebakyusa naye ekola mpola era basigala baddugavu kati bw'otunula omuddugavu eyagendanga mu 1700 seera yezenge emuvaamu ezenge ekyusa kati bali ba black American bwe batuuka eno ate ffe tubayita ba brown oba abakyotala eri baba black nti seera ebakyusa mpola
kati ate waliwo amaanyi agasobola okugidusa naye amaanyi ago omuntu eyandibadde akyukira skin ng'egenda akyuka mu myaka nga bita nga boolaba amaanyi ago mwe mutabulwako emeko nga boolaba omuntu nti asobola okweyerusa neyeyerusa ku skin kati ate amaanyi agaliwo tegeerusa skin yokka tusobola okuyingira mu jeans z'omuntu nebezikyusakyusa kati bw'oyingira mu America n'ofunisa omukazi olubuto nga gwe ne bw'oba oli mudugavu okusinziira ku space gy'olimu oba timeline bw'omwoli claimant ng'ekyusizaawo DNA ey'omwana nga ne bw'oba omuzadde azaalibwa ng'alinga mu America naye wano tekisoboka kati wano satellite eziri mu banka Abamerika balina balasa balina amawanga ga superpower gonna galina giri 11,000 ng'ate buli mwekola mulimu gwa njawulo zino rozo omulimu okusinga zikola ki kuketta bantu kuketta byabugaga byansi kumanya nti Uganda erina gorodi ne bajja onga erina waliwo ekirabisewo ne bajja zino gwe mulimu gwazo amafuta galiwa buli area bateekayo so kakati wano zino satellite zonna zibadde zisendeka frequency abantu abasinga obungi tubeera waawo ne weekangamu oba ne weenyiga akabalabe katulika n'owulira lu radiation olukuyitamu otusanyalaze kati twetuinfectinga otuva mu satellite mu tukosa layers zino kati layers zino bwe zimala okukosebwa zezino wano kakati emu wazisikekinga dda nze bino bya 221 223 mu gwokutaano nga 2 dda kakati emu ejja kugwa mu Thailand kati eno bwemala okuvaako eno zijja kuyisaamu bulayini buli bwe twogeddeko obuli mu mabaati kubanga zino nafu kiki kati eno bwenemala okugera nga eno evuddeko kati zino tezijja kuvaako wabula zijja kubanga olugoyi n'olulumalumamu n'oluteekamu obutuli kati obwo obutuli eno gundi ejja kuba esindika kati mujja kubaamu bulayini obuwaguza okirege kati bwe bunaawaguza bukolere ddala kimu omwezi kati buno obugenda okuwaguza buno kano kamu we kagwa mu ocean buli ocean toziraba nti nyanja nene naye kano kamu bwe kanaagwa semayanja amazzi gajja kuba gatokota n'okusinga ng'ofumbisa akawunga kano kamu nga kasonze mu nnyanja then kano kamu kalina okugwako mu ocean ate kajja kuliraana wano nabadde nkunyonyodde wano kakati wano mu Russia olaba nateekako n'obugundi buno satellite ebisowaani bye baazimba biringa bya UBC bisowaani binene baakwata ebisaawe nga 8 ne bazimbawo ebisowaani vidiyo ezo nkadde era ezimu twazikolanga ne Solomon awo nga bwolaba vidiyo ezo ebbugumu ligenda kwaka nga degrees zitambulirangamu 80 kato degrees 80 ozimanyi anti kati guki nga n'amazzi kuyawo gaba gagenda kwesera endala ne tuzikola ne Karule ng'akyali ku bukedde 229 olaba bino ebisowaani nga mbagamba nti Russia erina okusitopinga ebisowaani bino bigenda kuvaako okwozenga ab'embeera z'obudde batugamba temweyibaala kubanga waliwo ate ekijja kino kigenda kubanga kikambwe nnyo nga kya bobomu omusana gugenda kwaka nnyo batugambye waliwo ekijja kigenda kubanga kizibu nnyo weerabidde omusajja gwe bayita Matayo yatugamba nti mulinde naddala omwezi ogw'omusanvu ate mugenda kubanga muwulira omusana ogw'amaanyi kati waliwo nakugambira nti Russia egenda kuwa Uganda omukisa ogusooka Vladimir Putin neyogamba nti ajja kujja wano ebbugumu eririyo wiiki ejja balina programu gavumenti erina programu ey'okusengula nuclear emutwale waate bamutwale mu Iceland oba mu Antarctica eyo
akulingireeyo ebbugumu eryeyongedde lisobola okuliyakitinga nuclear nebaruka nebookya so waliwo enteekateeka ez'okuleeta wano e Uganda nuclear era Uganda ne South Africa bebagenda okwata ekisooka kakati wano mu Russia nali nateekako kadotsi kano njagala mukafune bulungi kano ndoza mukaraba bulungi kano kana akantu kenateekako Russia erina time zone ka time zone freya bweribeka wansi negwa ku nsi erigira mu line nga bwolaba polo zino ze bazimbisa ku buyumba buno bwa block obukwata ye level mweriba ejja kujanga light ya torch naye bwerituuka mu ggwanga lya Russia olwa time zone ejja kugigeza waggulu eveeyo nga ntono bwetuuka wansi ategeje esuke n'obuwanvu kwegamba egezeeko okwenkana range ey'ekikondo ky'amasanyalaze oba nfuna kati nti waggulu eberenga evaayo ntono naye bwerituuka mu bbanga egeje waggulu kalivaayo katono ate bwerituuka wansi ngeri mu fuuti entonotono egeje naye kirigigeza eribeera time zone olw'enkyukakyuka y'obudde nti emiwaatu egikyusa obudde mu Russia nti nga boolaba nti Kagadi saawa 2 za kiro, Kampala tuli mu saawa 5, n'owula nti Masaka tuli mu saawa 9. Kati eyo time eyo ekola ekyo eno flare mwerigwa kati bwerigwamu time erigejja eribanga ogamba okulima mu kisaalu n'okubamu effumu nomara n'oteekamu omuti kati ekituli kigejja ne kiba kinene kati neno bwerikola kati bwemara okukola bweti eriyo kya olaba kana akatundu kali mu Thailand kano okalaba ka beach karungi flare werikuba kakati wano ndinawo n'ekigundi kyange ndowooza kankunyonyole wano wa Vietnam eriwa Vietnam yino wano nali na sketch ngawo era nenzeramu nenfuna sketch eneneko esobola okusikira ekifaananyi ekya Vietnam flare wegenda okuba egenda kuba mu lubiri wakati mu Vietnam mu lubiri wakati nga n'abakungu mwebali kakati waliwo embeera ejja naye nze buli wentunuulira wano ekiwamba abantu ekiriwo ngamba bano bararuka mbaveeko buve kubanga tebamanyi kiddako oba kijja yeeno bwe noonya ekibuga kya Vietnam ekyakula bwe kiti bwomala kinoonya flare bwenejja egenda kuba mukana katawa katawa kano kaliko eno swimming pool osobola onoonyako mu Vietnam ekizimbe ekiri bwe kiti kyekijja okuwa ekifaananyi ekirungi flare zino bwe zimala okukuba waliwo eno eri mu California mu America yino wano abali mu California mu China egenda kuba mu Great Wall olutindo olusinga obuwanvu okwetooloola ensi yonna ejja lukuba zijja kukanga ziri 5 naye nkugambe nti emu ejja kuba mu Russia endala mu Thailand endala mu Vietnam endala mu China mu America wano waliwo nuclear 30 eziri wano mweno base eya Edward Air Base Force mu California bwenekubawo kati flare eno bwekuba singa ekuba Kampala hiti yokka esaanuusa buli kintu kakibeere kyuma kabeere omuntu ali Mpigi kabeere omuntu ali Masaka ajja kusiriira kubanga abafuna omusana direct wano nti omusana eno bwekuba omusana gujja kuba gwokya oba hiti egivaamu eba eyokya n'okusinga omuliro oguva mu volcano oba omuliro ogwokya ebyuma okitegedde kati bali wano basindika segeno nze ebiseera ebisinga buli batutunulira ngamba abazungu bagezi naye time egenda tuuka Gaddafi yali ayogerwako naye teri na muntu amanyi malalo ga Gaddafi wegali n'abamuziika babatta neyamuta kaali kaana kato kati bano abali wano abawamba abantu abefuula ab'ekitalo
mujatuuka freya zino nga zezibafubutura mulina ebintu byemutanaba kulaba ebiringa enkomerero okitegeera sawa ya leero bwe bagamba nti bungereza oba ne France bonna bagaddewo amasomero lwa bugumu toseka okitegeera kuba naffe kijja toseka kubanga awo by the way kimanyi kati saawa zino sente zange awo mba nkora awo oba oyingiza kati wenyingiriza wano omanyi buli omu katonda n'engeri gyamupulaningira okulya okufuna kati wano bino zino ze sente zange zino kati zino wano mba nina okubuulira abazungu ekyokukola okitegeera abo bali mu Europe aba experiencing embeera eno era saawa ya leero kijja kwewunyisa nti okutunulira future kati ate nze we nakugambira nti nze wendibeerera omulamu nga bampita omulalu wendibeerera omulamu nga mumulaluse okitegeera ekiseera bino byonnyonnyola kati bali abali mu kuexperiencinga mu mawanga ga Europe kati bino bakitegeera nnyo okusinga anti kyova olaba singa nali muzungu singa ba Museveni nze gwe bajja ne beebuuzaako naye olwokuba nti ndi muddugavu omuntu andaba nambalira mu kategole y'abasumba okitegeera naye nga time yange ejatuuka kyova olaba nti ebiseera ebisinga nze manyi nti nja kufuna mu maaso eyo okitegeera kati freya zino eziriwo ebirina okubeerawo ebisinga obungi kukendeeza heat signature eziva mu zi satellite kutoora ku satellite kutoora ku bisowaani ebiri wano ebisindika sigino mu bwengula okutoora ku frequency z'ennyonyi okukendeeza population y'ennyonyi etambulira mu bbanga nekisoboka okimanyi nti eddoboozi ly'ennyonyi lyo lyokka libanga musisi ow'emmotoka ng'ayita ku ttaka nolaba ekuyitako buyisi waneno banga emmotoka esobola okuyita olwakuba wano tewali bireekaana abazungu be bali obubi be balina ensinga mbi ate be balina ebireekaana bingi mu Amerika ennyonyi zisiiba zidduka mu bbanga kati ecosystem eyo ennafu y'eggulu kyova olaba ne saawa ya leero wengambira bino wetunayingira mu Gwomusanvu ennyonyi egenda kubanga yakasituka bwete obwengula bugiseseme etulike butulisi kubaruka bubarusinga ennyonyi teyabadde ndwadde teyabadde ki muguno Ogwomusanvu ogujja Uganda Airline waliwo egenda osituka mu Bungereza era ngimuntalinga bwe neeba endemeredde of course nja babulira naye ngenda bawe namba yaayo mu maaso awo ennyonyi egenda kutambula naye bwe zinaatandika okutuuka mu bbanga ennyonyi ng'ekola entondo tugenda kudamu tulabe obubenje bw'ennyonyi buto nga luli kati olaba eno hiiti eriwo mulina okusaba nnyo omanyi va ku bino ebya gavumenti okusaasaanya sente awatali na nsonga mulina okusaba nnyo omusana gukendeere ate kyesitasuubira nti kijja kusoboka kugambe nti ate bwe guva e Europe okujja mu America mugenda tuuka mu yoyo omuziro gwabaddewo mu January omusana mu America gugenda kwaka nga n'engato bw'olinya koras engato esaanuukirawo nga n'emmotoka bw'eneeba etambula nga omupiira gusaanuka n'ebaluka omupiira ne gutulika ng'essasi okitegeera nti ebintu ebiriyo future yonna abantu bagitadde focus bagitadde ku byakutulugunya abantu ku byabufuzi gavumenti ya wano yo ng'ebyo ebintu bitandise ekyamazima abantu bangi abayinza okufa nga tebalinawe bataasiriziddwa lwa butamanya bwa gavumenti embeera eyo tugisuubire mu bbanga ki omanyi tugamba 40 ne tugitandika omanyi lwaki nabagamba 40 tetunatuukayo ebintu bingi byatandise 40 yeringa source kati wengenda otunuulira wano 40 eringa Katonda nti time ya Katonda okubira ddala okwaddala we wagenda okubeera chaotic era okumala emyaka egi naye chaotic era nga tenatandika waliwo oba nkunyonyola endi nti ennyonyi bweba ejja
osoka kuwulira musindi gwayo nga tonagirabisa namaaso eddoboozi n'olyoka ogiraba nti ne Katonda buli waba akola ekintu asooka kuweereza sigino obubonero naye abantu abasinga obungi tebabumanyi kakati awo wenjagala leero tutandikire naddala okusinga nti tunuulira ebiri mu nsi Venezuela yakubiddwa mu sinegisesebulane nabagamba nti ekikolimo nga kinaatera otandika okuva sitaani ali mu kutubuzaabuza n'olaba jeno w'amagye ng'awamba abantu abatalina misango n'olaba gavumenti ezitafaayo gavumenti ziri mu ntalo kati sitaani oba ngambe nti sitaani atubuzaabuza tunaagenda otuuka okubuuka nga kaweddemu akaseggerini naye nga bw'otunuulira kati obubonero obutandise okulabika kikuwa ekyokuyiga ku ebyo ebirina okujja mu maaso njalo bagamba nti emyaka gyonna egibaddewo nze nga ngamba abantu abali ebweru ne mbagamba nti sente temuzitereka mu banka bojja kukya ku makya banka zishatinge down tekinologi ono omulaba nze saasoma naye nsobola okwakisesinga tekinologi nga nenyonyi etambula n'ekyuka nedda gyeva kati siraba gwe weesiga otya okutereka sente mu banka neweebaka otulo okutereka sente ku mobile money neweebaka otulo singa system ekyuka ne bazitwala nevaako kumale wano bwe twabadde mu kulonda mobile money zaavaako kati yali aterese waka yali afuga singa kyatambula emyezi 2 yali alina kashi yali afuga singa kyatambula emyezi 2 temwandifudde so kyobola bagamba nti mu byobugagga byonna ogulanga ettaka omuntu nakwata miliyoni 5 n'agula emmotoka nadda mu bantu neyewaana mbu mugagga oba totegeera toyanziza Matayo kati ndowooza ekyo tukitegedde oba bakitegedde ebbanga ndisubire nga gyeriri maaso oba ebbugumu gyeriri era bwe bayagala okumanya raddu eziri mu kkuba waggulu misana nga sibudde bwankuba ezo zokka ze mulina okwewala kubanga fureyemu ne bwewaguza nekka muganda wange kati tugyewala tetukiinaku kontrol nze kansooke mbaleke tulina kujja kwebuuzangako sibyakujja kuneebuuzaako sinza abatuma mu bikole so olunaku olwaleero njagala leero tutunuulire okumanya okutegeera kuba abantu abasinga obungi ekyamazima okutegeera kwabwe kutono waliwo ebibuuzo byongambe nti babadde babuuza bikwatagana ku mpewo ezo era ndowooza n'okwezuula omuntu tamanyi yeezuula atya ye nga ye kakati ekisooka mu byonna abantu muze nga tunuulira abavubuka awo mbu awakeness mbu olina okusoma akatabo ekisooka mu byonna nabadde ntunuuliraawo waliwo olutalo lulyoko ku social media lwa Ssekakiti ng'agamba Kabaka asiramuke n'abasiraamu abalala nga kuliko ne nono waliwo Muzeeyi Magara arwanirira Bwakabaka ekisooka mu byonna ngenda kugamba bino ebigambo wamangu ogamba ani omuntu yenna malemanyi ogamba omu ku bali abamu ku abo ekireetera ebyo ebitundu 7 ku buli 100 Muzeeyi Magara mutuufu Ssekakiti ddamu ogambe Kabaka asiramuke munantenako mitwe nga bwe mujagala ddamu okyogere gwe toobaana bulungi nnyo ebyo byotobaana ng'emabega w'enkoko ogambe nti Kabaka asiramuke oba yagamba gwa omusiraamu gw'omusinga ebirungi nga ne muluka gy'ovuga bakusondera nsondere ebitundu 3 ku buli 100 Ssekakiti tategeera kyakola sikyogera nti olw'okuba Mateyo si musiraamu naye njagala tutegeeragane mu ngeri y'emu oba endala kuba kati tugenda mu kutegeera tuva mu byakisiru oba kankinyonyolebwe nti okuva mu 1700 okudda emabega wano eddiini teyaliiwo eddiini ekinene nnyo eri myaka nga 2 mwaga eddiini
kasogedde ejja mu Africa. Dini ki yasooka? Zona ne bweba ya Bukatuliki ne bweba ya Busiraamu eri mu myaka nga 2005 bajjajjaffe oba obwakabaka bubaddewo almost 3 centuries. Bweba yajja mu Africa ng'eriwo emyaka nga 205 ne mu bazungu bagikuleetinze batya? Bagikuleetinze mu neje emyaka gye boogera bagireeta bulesi nga bamaze okuyingira wano 1800 bwe basembye okunfaaminga buli kimu ne balyoka bakigeetageta kyova olaba eddiini singa yali yawandiikibwa Mwoyo Mutukuvu nga bwe boogera bayibuli teyandikyusiddwa. Kati ate okyusa otya bayibuli nga yagiwandiika yali Mwoyo Mutukuvu yaliwo mu biseera by'Abafarawo before Christ? bagikyusa batya? Bayibuli kati baleeta ya Luzungu. Bayibuli basobola okukyusa vasi bayibuli ya mwaka gwa 2000 gye bawandiika mu mwaka gwa 2000 teriimu bya 225. Obuwairo bwali muli babujja muno mu Bible. Nti buli kiseera basuulamu kye baagala. Papa kati asobola okube okitegeera. Bakalindi nalo manye emisango egiri Roma nga babavuna n'okukwata abawala naye tebabasiba lwa nsonga nti kiba kijja banafuya Roma Italy tesobola bakwatako. Kakati ekisooka mu byonna ebintu byonna ebyetooloola saawa ya leero omuzungu abikoze okutubuzaabuza era mwafunidde abo baseeka kiti ba agenti be. Bwe njogera omuzungu n'omuwarabu mwali kubanga teri mudugavu afaanana muwarabu. Okitegeera ekisooka mu byonna bajjajjaffe baabeerangawo. Kati njagala ntandikire wano naddala abo bagamba mbu simanyi empewo okumanya mbu okumanya kuli mu ddiini awakeness. Omuntu bw'atambula n'ava wano n'ogenda Mountain Rwenzori n'ovayo n'ogenda Kapchorwa n'ovayo n'ogenda Kagadi n'ovayo n'ogenda Fort mu by'obulambuzi ovayo ng'ofunye upgrade oba ng'otegeera n'okusinga omuntu amaze masters. Obwongo bwo buba sharp kubanga ku skindi yaffe tulinako obutulivu bwe bufeedinga information. Oba tokimanyi nti okuwulira kusinga okutemya speed y'okutemya okw'eriiso kituufu kubanga osobola okuwulira ebintu emitwalo 10 mu katikitiki kamu. Omubiri ne kuuma n'owulira sound n'owulira motoka n'owulira kere n'owulira ono n'owulira oli n'olowooza n'owulira ebinyonyi n'owulira mu katikitiki kamu osobola owulira ebintu 10 omulundi gwe gumu. Omulundi gumu. Ate okulaba olaba kimu osobola okyusa ensingo n'olaba bwoti. Naye ate okuwulira kwe kukyasinze n'ebiri emabega oba obiwulira ekyasinze oseka. Mwali mwegenderezaako nti mu bulamu kati kankunyonyole kino bajjajjaffe omuddugavu yenna tatondebwangako kubeera mu kifo kimu. batya nti nzimbye akayumba kange Wakiso nti wendibeera wendifiira. Edda abantu bonna baatabaaranga n'ebiri wano saawa ya leero omuzungu bye yaleeta. Omuzungu si wakunsi kuno. Ekisooka byonna mu bakyala baasooka okuryetinga ensi eno ffe twalinga bisolo twalinga nga bw'olaba ebinyonyi. Ekinyonyi kirya ne kikomawa. Kino kisobola okuba nga kisula Masaka ne kijja ne kirya wano e Kampala ne kiddayo. Olweggulo temubiraba nga bigenda bibeerawo. Waliwo n'obuno obunyonyi obwa white ennyange egenda n'eriira eri ku nnyanja oba n'eriira wa olweggulo ziddayo gye zisula. Zitambulira ku kampasi ki simanyi bulungi zasomerawo okumanya nti eno era ni gye tulina okuyitangamu. Si bwe butonde bwazo bwe butonde bwazo. Lwaki ffe tetukozesa butonde bwaffe? Lwaki tukopa bya muzungu? Ekisooka mu byonna bajjajjaffe babaddewo Banunake babaddewo emyaka emitwalo 15. Emyaka n'ebisiibo eno planet y'abaddugavu bagiyita kaayi tebangako y'abazungu. Ekirala ekyokubiri bajjajjaffe bwe baabeeranga ffe abaddugavu twabeeranga ne system ng'omuntu nsobola okuteerakawo ka pod ngenda kuteerako eno video ogirabe pod ng'abaddugavu bayiya tekinologi n'ava wano n'agenda oba ayagala kusula mu Antarctica nga bazimbanga ebyombo. Njagala oddeyo emabega otunuulire tekinologi ow'abazungu n'ow'abaddugavu. Edda
mugwanga lya Russia mulimu ebibumbe ebimu nga biriko emyaka 7 8 kitegeze emyaka 15 tomayo wejayita teknology no gwe bavumbura mu 1812 mu France wali amadara gali gatambura amadara nga gatambura kati bwe baleeta wano mu kizimbe ne balezimba wano kalina gwe norowooza mbo kalina muzungu yaiza teknology rekamba teknology wali amadara getambuza koka geta 18 oshitegeera nga gali mu nsi ki gali mu area ya France Spain Russia ne mu Misiri oshitegeera chokate ezo space zodda zezalimu abadugavu oshitegeera kakati omufalansa teyaliwo ngabwo ebisoro ezo byabosibana kakati mukuva mwaga amadara oba mu technology oyo omudugavu yasobolanga okutambula kankudizeyo ku mirembe gino emitonotono ngojeko giri emikadde bw'otunuulira history ya Buganda oba eya Bunyoro bakugamba nti waswa oba ne kato oba ye kato oba ye waswa oba ne kiza nti omu yava Bunyoro najja wano n'afuga omulala n'atabaala walala bwe tuta mu history z'abadugavu bona oba obwakabaka bakugamba nti kankwenga kintu gwe bategeera oba kabaleega nti bwe yazaalanga abaana yabasindika genda nfugireko jindi n'asindika abe 40 bwe yasindika etooro n'akola obwakabaka bwe okitegeera bw'otunuulira Busoga mu 1612 Bunyoro yali efugayo nga nerino lyonna twale lyayo nti baatabaaranga nga baali mu ideosis eri ey'abajjajjaffe nti omuntu yatambulanga kiringa gwe bw'otambula n'ova ne bakuba kutambuza kyombo oba baraasa oba ki nti naye twatambulanga nga teri kugamba nti wali wange oba wano wa omuntu osobola okubeerako kiringa kati kyasigalira mu business nsobola okukolerako embaale business negana nengenda embalala okitegeera ntuba nengenda Kampala ofunye kati nti sikustaginga wamu kati mu life eyo abazungu bakimanya ne batandika okuteekako terms and condition kati mu kuteekako terms and condition ne bajanga bateekawo amawanga tribe semanyi jindi semanyi kino ne bajanga babisarako kyovara tulina national ID ng'oli mu ggwanga lyo nefuuka ne expired kakati njagala kusikira dene nkunyonyole n'example nga nazireese wano jazitegeera bwe bamala okukizuula nti abadugavu bw'otunuulira abaana abaze nga bayiya tekinologi wano mu Afirika bavumbula emmotoka n'ola nti omwana muganda yakoze emmotoka ekozesa frequency omuzungu tanaba kuyiya motoka ekozesa frequency otegeeza ki frequency ge mayenga gali mu bbanga oba olusanyalaze oluli mu bbanga olw'obutonde olina akukolera emmotoka nga muddugavu n'ola nti ate abazungu bagenze mwongera magezi bano ba Isaac Newton basimulako kala z'abadugavu oba amanya ne bateekako ba Isaac Newton ba Nicholas Tesla tebaali bazungu baali badugavu naye omuzungu yasimulako bya mudugavu n'ateekako bya muzungu munne ate omuzungu okumanya nti muyaye America teyayagala amagezi ge yaleetera omungereza tebayagala kulaga nti buli kimu tukiwa America n'omungereza bamanya nti omudugavu black American yali mu Bungereza oba mu France bamutwala Finland nti Isaac Newton yali mu Finland yali mu Germany ne bakulowoozesa nti bazungu bokka be bavumbulanga naye abadugavu baali bagezi kyobarangame nti ne saawa ya leero nti baayiyanga omudugavu asobola okuyiya mu 2022 emmotoka nga tekinologi gwagitaddemu omuzungu kijjamu nga motoka ya mu future omuzungu kikyakoze aleese eddiini aleese tekinologi lwansonga nti ba reptilian bwe bamala okizuula Pleiadian nti tebyagala badugavu bafune mind kwaffe twabeeranga ne frequency omuntu ng'osobola opikingira ku bajjajjaffe mwe mwali ebintu bino obiraba bino ebintu okubijja Misiri baateekawo ba archaeologist ekitongole ky'aba archaeologist kyabuyabuvumbuzi kitongole kyabavumbuzi naye weebuuze nti Uganda bwe bayali ebaddewo
ng'erina ebyobuvumbuzi lwaki omuvumbuzi bw'ava bweru n'akivumbula takikwasa eggwanga ne bamusasula lwaki akitwala wuwe n'akikuteeramu n'ateekawo ne giraasi nga tokyasobola funa frequency eziva muno abantu abasinga obungi bino ebintu temubikozesa kyova olaba tulinawo ebifaananyi bino ndowooza obiraba omanyi lwaki ebifaananyi by'abazungu mu kyaki zaabwe zonna mulimu bino Black Madonna byabadugavu nga gwe wefuula omurokole wefuula omukatuliki wefuula omuseventh day ng'olinayo bino ewuwe waka lwaki tolina bino mulina bisolo bino ono Black Madonna oba bino ebibumbe bino byolaba sigamba nti osinza bibumbe wabula ebintu bye bakolanga mu bajjajjaffe okugeza nga bino bikuyambako okuwa frequency enebanga communication eri bajjajjaabo n'okuzuukusa mayindi yo naye omuzungu yamala okizuula nti bino bwabikuwa ojja muleka n'ayiiya tekinologi n'akuyiyiza omupiira n'akuleetera ebyobufuzi mu Uganda era kye bayita eddiini n'owulira Ssekakiti nga yeegeraageranya ku kabaka n'ayimba n'agamba nti kabaka jangu osiramuke kabaka abaddewo emyaka emeka mpaayo kabaka eyali asiramusi kyokka ate ng'eddiini zonna taziina nga ne bajjajjaabo kabaka bonna abafuze obwakabaka bw'ogamba obwali busiraamuseeko gamba nga n'eddiini taziinaako buzibu ye ng'omu kyokka nga n'ettaka lyaliko kabaka ye yali bawa kyova olaba nagamba nti nze okukwata ettaka lyange ne ndiwa eddiini ndiwa gavumenti kubanga eddiini ojja ddibawo bajja sigala nga basinzaalo wali owuliddeyo ku bantu bonna abakkiriza mwenna musooke mukyebuuza emikolo mingi egiri mu makyaki mu gavumenti waliyo bino wamanga waliyo human rights waliyo Mother's Day waliyo Valentine egyo emikolo gavumenti egikuza naye mu ddiini wali owuliddeyo nga bagamba nti mu bantu bonna abaze nga bawayo amataka tukuze olunaku lwabwe mu kyaki oba tuteekawo saavisi yaabwe tubasabirengako emikisa oba mu busiraamu nti obwakabaka obuze nga butuwa ku mataka ne tuteekawo eddiini y'obusiraamu tubasabire bali ku bizinesi kati bakuteekamu ekyo bwe Ssekakiti nodda mu kwogera nodda mu kugamba nti atali musiraamu mukafiiri munange ne Muhammad omulaba ono nabbi Muhammadi ng'atandika olugendo lw'okubunyisa ekigambo obanga bwe bamwogera mu Bayibuli oba mu Kuruhaani kitaawe teyamukiririzaamu Muhammad nga teyakyawa kitaawe banga teyamutta nga teyamukolimira kyembalengenda okugamba oba mwami kiti mwamukutte bubi obanga olaba akangamba kino nga imaamu obanga ekisinga okundeetera okugamba kino eza Ssaabasajja naddala nga tuli basajja baganda kale lwakuba naye era ekyokusiramuka tetusobola butakimugamba mu maaso eyo waliyo olutalo era amadiini gano bajja kuwera abaseeka era abasiraamu mulina okwekolamu omulimu abavunaanyizibwa abasiraamu abamu nga Ssekakiti bajja kubanga boogera ebigambo bituuke okuvaako entalo juzi abakatuliki bamuwooninga kati wuyo yavudde mu bakatuliki aze mu bwakabaka ojja kwogera ebigambo abantu balowooze nti oluusi obusiraamu bwonna bukirimu naye nga tebukiriimu osange nga wazeewo entalo anti mbadde nkugamba nti ye nga omusiraamu ayagala nnyo abantu bagende mu ddiini ye abasiraamu abatuufu abategeera naye akimanyi nti eddiini ngwira omusiraamu omutuufu ategeera tasobola kukkiriza kankutereyo vidiyo eno Ssekakiti ngikoledde bukolezi abasiraamu babadde bagenze Meka okuramaga oba okuramaga kukolaki ebimu ebyo byokuramaga kukola hijja bwe batuuse okumanya nti omuzungu asigala muzungu bwe batuuse babasuziza wansi w'entindo abawarabu bo ne bagenda ne basula mu mawoteeri abaddugavu be basuze mu ntino nga bataddemu ssente nga bakulu mu ddiini omuzungu ne bw'olikololya teri muzungu asobola kukulaga ggulu ng'akimanyi ddungi n'alikulaga gwe omuddugavu ng'ate akulwanyisa abasiraamu nabo bakola hijja manya abawarabu bazikola naye kati gwe weebuuze omusiraamu yatandise okuba omukyala eddembe mu 2018 ng'ate Amerika yakiyingiddemu kooti y'ensi yonna oluusi amateeka ga UN nga ge gayingiddewo ne balyoka bawa abakyala eddembe ongamba otya nti omuntu abuulirira eddiini ng'ewe taneetereza nga ebiriyo
abaana bagenda mu America kale Trump abakomyawo ne singa bali bawarabu singa babakadama babatemura butemuzi ne bakutira ne ku street ne America yo eba deportinga okitegeera egamba tetukwagala mu nsi yaffe tetujja kusiba dayo omwarabu asobola kikola omwarabu akola ate akutabusi ng'okoze eki ne baba batakwagala mu nsi borooza abali mu America babonaabona nga abali ebuwarabu weewaawo nabo babonaabona oli otya emmere n'ogiwandamu n'amarusu n'ogiwa omwana nti agere mu America yo tebiriyo America bw'okola ne obusosoze bungi weebuli buli mu mirimu naye ate tebuli ku levo ya buno so bino ebintu omuzungu yabitwala buli woobeera nga weebasa abasinga obungi twagendanga ne tulima oluva mu nnimiro ne tudda mu kukola kubajja entebe abasajja abakulu ku kyalo kubajja entebe kubajja emiyino egy'enkumbi kubaako emirimu gyakola abakyala n'abawala kuluka mikeeka kuluka bibbo okukola ki obwo budde ebyo baabigoba kubanga baatuleetera TikTok kati ku buli 100 e Uganda abawala ekitundu kimu be basobola okuluka be basobola okuyiiya ensuwa ngeri gye bakolamu ensuwa obudde tumalira ku TikTok challenge kati bobeera ku TikTok tosobola ku upgrading kyova olaba nti n'ebintu ebyatuyambangako nga bino kopa omuli ebintu ebyabafirika nti n'oliraana abaana ffe twabeerangawo nga tulina mu P1 naye ng'osobola okukwata bino ebigundi byakasooli n'opanga n'ozimba piramidi nga ne piramidi togimanyi abakubi ba buroka basomerawo okupanga buroka okupanga tanuuru ezo basomerawo tebagipanga piramidi amagezi bagajjawa abali mu kyalo mwabapanga piramidi waliwo university gye mwasomeramu nti baba obupanga tanuuru ezo tewali bakozesa common sense obutonde kati buli bakuteeramu bino ne bajja ne bakuteeramu ebyokulya bino basireeya kano kammwe basireeya mulya ku nkoko naye kankuteera vidiyo eno olabe enkoko gy'olya oba onoowangala emyaka 10 okitegeera so ndowooza ngenda atandikira wano enkya naye nga sinaba kugenda olaba ono nefaratiti y'omu ku bakyala basinga okukolera Egypt omulaba ono gana amayinja omanyi lwaki nga leeta nti ebbugumu eriva muno likuyambako ku upgradinga mu mayindi yo ebiseera ebisinga tubaleetera obudde buno obudde neŋŋamba nti bino biyambako okuzukusa mayindi yo bano abagamba mbu basoma awakeness n'ogenda mu bitabo ebitabo tebirina kye bigenda kuyamba kubanga omuzungu ye yakikuwandiikira ayagala otegeere kyayagala omanye onfuna naye tosobola kutegeera saawa zino ebyobugaga Africa bwe berina erimu yevaamu gold buli mwaka Africa evaamu trillion 10 eza dola ze batwala abazungu mu byobugaga naye ebitundu trillion 5 ziva mu minerals trillion 5 ziva mu bintu ebirala naye mwezo trillion 5 ze batwala wali weebuuzizaako Uganda tulina ba technician bameka abavunaanyizibwa mu kushapinga gold diamond n'ebyobugaga ebirala omuli uranium nga be babikolako nti engineer Muna-Uganda yategeera gold nti office yaabwe eri wali bofuna gold be bavunaanyizibwa mu kudesigninga gold webiri si ya wano Uganda naye tubiina ndozo wulide nono kyakuzeemu nti product si ya wano Uganda ebyobugaga biva mu America biva mu Germany biva France mutaka webiri naye bivu government si ebivunaanyizibwako botategeera gamba badugavu bonna government kiki government yemu ku department ezitategeerera ddala government yevunaanyizibwa ku byobugaga by'ottaka by'eggwanga yo yennyini yetategeerera ddala omaye lunaku lumu omwana omu yali Dubai n'asisinkana Omuwarabu n'amubuuza mukikola mutya kubanga Dubai ng'efaanana bweti oli yamugamba nti ffe Katonda ku buli mu bintu byonna bye yatuwa era nga tumaliriza mu Matayo mu bintu byonna bye yatuwa etugamba yatuwaayo ekintu kimu yatuwa ekintu kimu mu minerals
n'atuwa ekintu kimu omukulembeze yabawa kimu kimu baayo mu Middle East omuli Saudi Arabia, UAE, Qatar n'awalala abalina parliament. tebalina palamenti. Gwe mpaayo eggwanga eririna parliament. Ngenda kunoonyereza mbadde ate bw'omala ogimpa ompeeyo n'eri eggwanga nga bateesa mu luzungu. Okitegedde? Nkitegedde. Katutandikire wano ekitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya tugenda kutunuulira lwaki olwota ng'obuuka mu bbanga emyoyo gy'abanunaki gye bajja kuyita tutunuulire ne layini z'olina okuyitamu zino ze bayita mbu empewo bano abatategeera mbu empewo. Katutandikira olunaku olw'enkya tutunuulire kye bayita nze bulijjo nkuleetera bino ebifaananyi omuzungu abirina nga bwe tugenda mu kitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya noonyereza enkya service enkya Sande wetegereza mu ekereziya g'abazungu gonna galimu ono Black Madonna. Then bw'onoomala ow'omutwe omunafu ojja kuba ng'olina ekifaananyi kyo mu nnyumbayo tokomenti ng'oba tobuuza kibuuzo kyonna. So ebifaananyi bino obiraba, kino ekifaananyi okiraba nakijja Misiri birina biyitirivu. Kino ekifaananyi bakikola ekiro kyaka nkudiremu tekirina manda. Kino kyolaba okiraba tekirina manda okiraba naye ate ekiro kyaka kitya kino ekifaananyi ekiro kyaka kati gwokirabira wano naye ate ekiro kijja kuteekako piramidi oba kiteekeko ekibuga ekya Kairo ekyedda. Naye ngenda kukunnyonnyola olunaku olw'enkya amagezi ge baakozesa nga gali nanno tekinologi omukadde old technology nti baakolanga ebintu nga babiwa obudde. Wali olabeko mu Ethiopia ng'abajja obutebe bwe batuulako akantu kamu akakolera emyezi 6. abakabbeeyi kambeerekereze olunaku olw'enkya tujja kutandikira awo nga bwe tutunuulira omukyala gwe bayita Aminirenas. Obadde omumanyi Aminirenas? Genda mu simu yo teeka mu Google okebere Kush Kingdom otekemu Queen oba Kush Kingdom ojja kulaba nti wano wonna awali Uganda yali okutandikira Teso awali Kenya South Sudan yonna okwambuka Ethiopia n'awalala twali twawula ensalo ne Kush. Wano waliwo Korombo Kingdom. Korombo bwe yavaawo ne wajja kye bayita Chwezi Empire. Chwezi Empire yezenga etambuliramu olulyo olw'Abanyoro ababakadde. Katutandikirawo olunaku olw'enkya tutunuulire engeri abazungu gye batukwatamu okubanga tetukyasobola kuyiiya n'okutuleetera eddiini ezitwawula n'otunuulira omuntu n'omuwalana lwa ddiini. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba naye nga kopa tumulina abamwetaaga mujja kujja naye tukyabanyonyola emigaso gye n'omugaso gw'alina mu bulamu bwo. Kambeerekereze mweraba. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege munywanya abadde atambudde naffe oba akyatambulira ddala naffe ebbanga lyonna lyonna naddala okuviira ddala eri gye twatandikidde paka waneeno we tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya puroguramu yaffe. Webalinyo bali eddala eyerekereza byonna n'atuwadde obudde oba ogirabye ku ssaawa mmeka webalinyo bali eddala. Tugenda kutandikira olunaku ndowooza lunabeera lwa nkya nga twongera ogenda maaso n'okusomesa. Bw'atyo omwami Matayo y'ensomesa ye akujjira ddala eri gye bitandikira paka ku kinyusi kwennyini. Kati ndowooza enkya wano we tutuuse tujja kwongera okutegeerera ddala ebirooto gye biva wamu n'empewo zineeno bye zituyamba mu ngeri emu oba endala. Products zineeno zo weeziri era zino ba Black Madonna gwe tuyita Maama Maria ne Yesu abaddugavu ndowooza be basangibwa mu kanisa ez'abazungu naddala mu Russia era ogenda maaso n'okunoonyereza ojja kubeera obigwako. Amanya nze Stone M tusinkane mu vidiyo enaddako ku channel eno yennyini kwondabidde kale akumata. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently.
The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.